Nze Mr. Kapere Rufotose nenda kukima mama Trump namukoledde ka surprise katono nnyo ng'omusajja wakolera mukyala we ka surprise nyenze kumukima muleete mulage tinange Kapere mwagala nnyo nga bwe neeyagala ka surprise kano sikamaanyi nnyo naye nange waliwo yakantaddemu akasente akatonotono era mwena abalabi kino abaami musaanidde okukolera abakazi bammwe ka surprise maama w'abaana bo akuyiriddewo omubiri ebbanga lyonna n'akuzaalira abaana n'akuyirawo omubiri naye ino mukolera ka surprise kati nange Kapere ndaga abaami nti nange ndi muntu ndi musajja so kati mukazi wange ebbanga lyemaze naye emyaka 8 nange olwaleero kamulage ku ka surprise kano waliwo omwami bamuyita Fred ali UK Fred lumu yampadde ka surprise ako nange ka surprise ako nenkawa mukyala wange sawa zino kangende mukime kubanga abagenyi balinze mukyala wange bamulabe era kanfulume ngende muleete era mujja kuba byonna mubiraba maaso awo akyali mabaga. Alright, nze lujja eno Capton Music mbabuzaako era nembebaza okubanga mugobera programs zaffe ez'enjawulo. Mwalabe program yaffe gye twakoze ne Kapere mwenna mubuuliza ku bya baby shower abitegeera ate era n'abaddamu nti ye tabitegeera kimala ate era n'embeera ya kasente nga talina bulungi nnyo. Nteekateeka yakulaba nga mukyala we asumulukuka y'ensonga lwaki twagenda bambi tumukebereko tulabe embeera etambula etya we twogerera Katonda mulungi nnyo. Programs zaffe zikola enjawulo Bannayuganda basobodde okubeera nga badduukirira Kapere abawangalira ebulayi eyo mu mbeera y'okulaba nga ate munnaye ebimu ku bye twayogeddeko abituukiriza abamudduukiridde embeera Kapere bwasazeewo okubeera nga ate munnaye atuyita silentire okulaba nga surprisinga mukazi we. Tuli mu bitundu by'e Makindye tusoose waka ne tusanga nga embeera nzikakkamu omukyala yeebase ate munnaye we tuzze sayidi eno munnaye Kapere nga yeekoze omulimu yazze ku kitundu ekimu ene Makindye n'ateekateeka wamu n'emikwano gye n'ayita n'abagenyi be okulaba nga ate surprise ekwatayo bulungi ebifaananyi byolaba mukyala wa Kapere era nga aleeteddwa mu mbeera nga woogiraba surprise nga woozimanyi omuntu aba tasuubira oluusi na bwajja naye nga mu nteekateeka nga woogiraba buli kimu kinyuma. Kapere y'omu ku basajja kati abalaga nti ekintu kya laavu bakikwasizza maanyi era nga nsaba wano wennyini nsooke mbatuseeko ebifaananyi nga mukyala wa Kapere aleetebwa mu kifo kino kwegamba surprise tulabe engeri gyegenda okuba nga ate etambulira mu nze lujja eno Capton Music. Kapere yakuteekedde langi. Mukyala Serebu langi w'olidde wasomberawo amawulire. Oli tomumanyi? Ogenda kulya langi era bagitaddewo wali ogenda kulya. Ne bokisi efumba langi. Towakana nze akugamba era ogenda kulaba. Ogenda kulaba ekigenda mu maaso. Langi ogenda kugiraba. Kapere yakuteekedde langi nga maama Trump agenda omuwa omugole. Kitegeera agenda omuwa omugole. Kapere togenda mulaba nina. Omukwano. Kapere ogambye ki? Matwa kino kikoledde mukwano nkwagala nnyo ddala nkwagala nnyo mukwano ebbanga ly'omaze sina kwogera sirina ebbanga ly'omaze nawe mukwano jakulimba mukwano nkwagala nnyo mukwano sirina ssente naye akatono kenafunye naye nasobola okukakola
yankulaga wogenda kukulanga kwagala nnyo ate neetwala kyalo ekyakukolera kyonkoze ate nkoze ekimukwana surprise yange redisi kyemunkoze baabo surprise enempaka lasti tegeera kwagala nnyo I love you so much Kapere ako bakayita batya okoze kano kapeeke kaddemu kaddemu tulabe kano kapeeke nkikoze kaddemu anko nkikoze okulumya abasajja bwenna abali mu Uganda nti bakyala bammwe ebbanga libabeera nammwe nga babazaalidde abaana nebakwoleza engwe nebakusiimulira ennyumba buli kimu nakulabirira abaana kati kambalage nti nange ndi musajja mu nsi nange nsobola basajja kiba olumya abo bogamba gye bali ate nno kibalaga ate n'ebirala bikyajja I love you mwana wange olumiza abeetuga Kapere alaze omukwano abalaze okukola baby shower mujja kukkiriza agambe nti ne Kapere musajja mujja kukkiriza mikwano gyange gyonna gye nayise ku pati ya mukyala wange oba ebisha ya mukyala wange bambi mwebale kunjirawo omubiri mwebale kundaga omukwano si kyangu ate nammwe bennyini bannamawulire mwebale kundaga omukwano ebintu bino tubikola naye nga tulina okulaga abakyala baffe abakyala batufaako nnyo nze ebbanga lyemaze ne mukazi wange bbanga ddene wadde tubeera mu kusikangana omuguwa ye omukyala asigala mukyala naye abasajja bangi nnyo bagamba Kapere tolina kyosobola Kapere tolina kyosobola tolina maka tolina famire naye mu byaddala nga tuzze mu buntu tosobola abantu abasinga tebasobola kubeezawo mukazi myaka 8 nomubeezawo n'abeera ng'afaanana bw'ati ng'anyirira obugalo si kyangu abantu basinga boogera bingi Kapere naye nze mukazi wange mwagala nnyo wadde sirina ssente naye akatono ke nnina nkagabana ne famire yange ne mikwano gyange era bazze ku mikolo Mr. Alice sebunsansi nnyo okulaba musawo mulamu mukyala afande ajati Lady C ne muganda wange oyo era be bamu bebawulidde ku bigambo byena bagambye nti nina kapate era basitukidde nenebaza mikwano gyange abankwatiddeko ku katono ke bafunye ne bankwatirako ne basobola okwasaganya ekintu kino omuli omwami Fred Lumu ali UK ne muli omwami Solomon Kalenzi Mami Nuru Namagembe Denmark sister bonna abali London toyanza nnyo toyanzeeke naye abantu bangi nnyo batunyuma nti Kapere talina kyasobola naye nange ndi musajja kubanga buli muntu ku nsi kuno
ndi omwana engeri gye bamutondamu nze mba natondebwa bwente osanga najjira mu kifaananyi kya Katonda ffenna tuli mu kifaananyi kya Mukama era ekyo nkisiima nnyo Mama Twampo kino nga nkyogera mu maaso go siri musajja mugagga naye ndi musajja mugagga mu bulamu bwange kubanga nkyasa nkyayogera nkakoze akatono kano n'abalala banyongerezaako nsaba Mukama mpa obulamu mpangaale ku nsi eno ntuzimbira amaka ag'ekiroto kyange ate nga naawe ogenda kugabeeramu emirembe gyonna Mama Twampo sigenda kwabulira ate sigenda kulaga bakazi balala nange tolindaga basajja balala nze musajja wo ow'ebirooto bye by'okwalootanga nange gwe mukazi wange walootanga ate nze musajja atuukiridde koleta akantu kano okasiime nkusabira osimulukuke bulungi osimulukuke bulungi I love you. I love you so much. I love you. I love you so much. Nawe yogerako eri Mama Trump. Tulumye mukwano. Soko mwe akazindaalo tumubuuze. Mukwatira akazindaalo. Mama Trump. Omulabye. Owulira otyo kubanga omukulu Kapere avuddeyo n'akuteekerawo ka surprise kana omukwano. Mpulira essanyu. Essanyu ly'amaanyi bonna eryo munda zibona emwe bali kunjagala. Mwebale kumbeererawo. Sijja kumenya buli omu naye bannaye buli awulidde kino bannaye bambi mwebale kumbeererawo. Mwebale nakunjagala mbadde sisuubira nno. Mukama w'amaanyi. Abantu abasinga balowooza nti Kapere si muntu nga balala era emirimu tagisobola. Tewali kyatasobola buli kimu agisobola mwenga bemulaba eyo abamu nga bamulaba bamujajinga tewali kyatasobola Kyoga atali nga Lwasa. Mama nedda Wanjawulo mukko simanyi Lwasa simanyi kalenze ngono omuntu wangu embeera naye ye nga bwe mumanyi tewali kimulema buli kimu akisobola. Kati mugenda kubanga mulina abaana bameka? Tugenda kubanga tulina abaana 3 ono wakusatu gwe nnina. Omusajja akubye ekirayiro wano naga atali kwabulira abakazi mumanyi okutuuka ne mwekyanga wooyo nnyirira naawe kuba ekirayiro omusajja omulage nti tonnamusuubiza. Nange musuubiza nti sigenda mwagalirako basajja balala mwagala tusigale nga tuli bumu nga tukwatagana ate nga twesiga Katonda. Abantu abasinga bagamba nti nno oli mulungi nnyo Kapere. Kiki ekyakusikiriza okuba nga oyagala Kapere? Ate maama si muntu era naye muntu alina okwagalwa. Kyanjawulo kikyalina naye mu basajja bonna lwaki ba Eddie tosobola sikiddamu. Muli mu baana 3 tubulayo bameka ku ngalo? Mulina abaana kati bagukumpi 3 tubali 3. Bano bamala. Omusajja nakutaddemu ebinusu. Musajja muganda. Ateekamu naye tusobole tuwummulemuko. Tusobole tuwummulemuko tudde amala okunzimbira awo tujja kulaba ekiddako. Abasajja nga basenga Ssebbanga
ababeera banyonyoza Kapere bubaka kiboyinza mubawampeza owaayi sijja kwogera munnaye bano ba Luganda tosaayo kikyo babeera mu Katemba simanyi naye nze munnaye sijja kwogera ku Ssebbanga nono Tata Trump sijja kwogera kwanza ebyabwe sibimanyi omusajja tujjukizemu ka moment nga mwakeefu ka moment era nga bwe mukalabi wali mu kusooka bugambo ki obwo oba bwennyini wamufuula ow'enjawulo ku balala oba bwennyini abo bagambye okay Kapere sebo tuzze kugwa Kapere yavaana agamba nti bamuloga kituufu bamuloga nkiva ate yeevuga wangi imirira Kapere tandikiraawo ojja bitubule olisaaya Kapere omwana abuuziza ekibuuzo Kapere sebo omwana abuuziza ekibuuzo n'agamba nti wakola statement egamba nti Kapere bakuloga tokola nti tokola nga bakuloga toweevuga na kwevuga baani abo bakuloga ye bakulogera ki nze nyimiridde mu maanyi ga Mukama gwe n'owologa ojja kuloga okoowe naye nze nga nze Kapere nze nyimirirawo mu maaso ga Katonda era singa siri mu maanyi ga Mukama singa nafa dda n'engenda naye Mukama asobodde okunkuma nga wendi era buli wosinza Katonda bingi byosobola okufuna nze nasinza Katonda ne musaba nimugamba Mukama njagala olubirizi lwange Mukama yawulira essaala zange nampa omukyalo ono ne musaba nimugamba Mukama njagala baana nga sigenze mu kumira simanyi Viagra sekeera nga sigenze ku simanyi bano basenga abatunda eddagala egganda nze sinywangako ku ddagala gganda naye ndiwo ku maanyi ga Mukama oli kunakyo Mukama bw'abanga waali mubulamu bwange manyi buli kirungi kigenda kujja mu bulamu bwange kakube kuzimba kakube kuvuga motoka kakube kola bizinesi buli kimu Mukama agenda kindeetera mu kiseera kyakyo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, or go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.